Nansana yaleese ba comedian bangi. Olumuli nani? Ndine Paddy Tama. Ne Eddie Kigere. Ebiseera ebyo Messi yali DJ. So yatwegatako oluvannyumako. Mukwatagana mutya ne Paddy Bitama? How did you meet up? Paddy namusangayo MC club agiyita Jenina. Nansana Kidde Uganda. Yes. Ne Eddie Kigere nga main MC. Kati nze bwe nafuna omulimu nali bamala kunsanga eyo nga ndi mu kuyimba. Mu kifo kiri bakita Park View. Nayita Buguyi. Povisi. Mpulira. Bansindikawa. Nansana gye nsangira omukulu Paddy Bitama. Ne Eddie Kigere nga MC w'ekifo. Ate ne maani enfuna omulimu era waliyo competitions. Mu competitions omwo wabangamu abantu abasikiminga talent. Sanga kamiliyoni. Sosoke makamo awo. Wasisokola. Wade mukuyiriba. Zose kula pa koko. Nabadde amugambye ati ndonga shibula. Mugamba taata bamukidnappinze. Essimu yagireseewa. Naga tekisoboka. Ninga tulina gulira show. Sawa. Nagamba ate ko kuba ndoza yebase. Kati omwana aba amanyi webase ate nga gwe tewebase. Kati obadde wa watuufu. Nsokedde eri waggulu. Nsokedde eri ku NBS. Mbadde ne Anatali. Naye omwana akusiize. Omwana yakusiize ekifaananyi ku kishayi. Ekifaananyi kiggyeyo bulungi. Kyemutyoka kyataakoze amannyo gano ga golodi. Nnyo. Yaggyeyo koko bulungi. Omwana gwe. Tontabula na koko. Mwashayininga temuli bawe. Welcome to yet another edition of Share with RKB. And today with me is Amot Omubalanguzi. Y'omu ku bantu bemmanyi abakyasinze okuzannya kye bayita comedy. Why nti abakyasinze bemmanyi olw'ensonga nti be bantu benze ndaba ng'azannya ekintu nga takijje nti olw'okuba akulabye ozze nti agenda kuzannya gwe but ye kennyini nze omuntu ye kennyini nga Amot. I think ye kennyini comedy. Nga omugenzi Katolo Bwama natunula nga tunuzize ne ntulika n'enseka. The same thing with Amoti. So olunaku olwaleero ndeese star wange, celebrity wange mu comedy world, Amoti Omubalanguzi. But before okugenda gy'ali njagala okukutegeezaako naddala gwe ali e UK, ali e USA, ali e Canada. Tiwe weetaaga okusindika ssente eno mu baagalwa abo. For example, Christmas etuuse, mama mulwadde, oba ina omuntu gwe yagala okuwaamuko. Let me five bali ready okwanga bakusavisinga mu ngeri ennungi ddala ey'okuweereza ssente. Kosa kukoze promo code yange eya Kalibala as in KALIBBALA ojja kuba osobola okuweereza bulungi kubwerera awo. Naye watukoseza that password oba code awo bajja kuba bakucharginga, but with my code Kalibala oba oweereza bwerere. Let me five ejja kuba etuusa bulungi ssente zolwonna wozaagala. Toddamu kwekuba mpi ate mama mulwadde bamusiibudde, omukyala yazadde ate toliiyo ate tosobodde kutuuka mu budde. Bweweza akasente ebirala bijja kwegobaganya mpola mpola ng'omaze omuntu omuwa kasente. So tugende mu maaso ne Serebu wange. How are you? I'm alright. How are you? Adanga Amoti. Ne Amoti bampaako. Simenga tuli live abantu batula. Live and direct babuzeeko. Bale, what's up guys? Bali muno mu Uganda wabona bali bweru. Fonna tuli mu nsi yonna. Bali ensenso okubaala bali kutwagala. Naffe tuli wano mpola mpola nange ebintu biri mu kumpuuba. Biki ebikuwuuba? Emikolo gituwuuba. 25 years of Amoti. Yeah. 25 years of comedy. Yes. Mulamu ogutuguta 25 years of Amoti. 25 years of comedy. Kubanga era gye myaka comedy gyamaze mu Uganda. Mama atandika comedy. Wow. Yes. Comedy omutandika wenkana ki? Nze kuva buto. Ngoli funny. Naye gufuula omulimu. Just one patandika nga maze ekisubi okusoma. Kyenda mu musanvu. Tutandika nga tujja tuyiriba 98, 99, 2000 tujja bwe tutyo. So okuva mu buto ng'oli funny. Gwe ng'okimanyi oba abantu nga bakugamba? Of course ali kati nze nkitegedde nkyerayizinzidde kati mu biseera bino nti biseera ebisinga bw'oba weena omwana ku ripooti ye ne bateekako nti would have done better but is stubborn. Kumbe bategeeza is stubborn. Okitegeera kati ffe twakitwala bulala nyo bagamba nti omwana
nenga ebiseera buli muntu wano buli muntu none enyiri kali bbala otera okuba olina akantu kali she would have done better but stubborn kumba omuntu agenda kubeera star. Okay. So kyekyo nno bukyali ng'okuva mu buto nga bakuterako ku ripooti yeeyo you would have done better but he's stubborn. Wazaliwa oli star? Ngoba star bukusumbuwa. Maama yagamba bakuzala wakola ki? Buli nsasage bibeera mu kibi buli nsasage gobeera mu obimanyi nga tukyasoma mwe mu Bafene mu bikajjo mwe mu Kooko abantu nasoma nabe senti zito empigi ala n'ekyekyo nga bakugamba nti gwe wasinga obatankalanyanga. Sinzeza kale nalina bannange era abalala naye tumanyi lwatu babbo nga tebaali stubborn baali lazy baagayala mubalaka baali mu birala. Omanyi omwana aba akola wano waliwo ebintu maama wo byakugamba ng'otandise okukola nanga akaala kuweza kuva mu buto ng'oli bakuwa kino okola kino kati waliwo oboga nti omwana n'omuzaala ekifo ky'okukaaba n'aseka busisi nga ye akola byanjawulo ku bya banne. Is that like those stories mama yakuwangako ng'okula? Ate yo omukazi yali mukazi mukakkamu ng'awaawo okwekyanga just nti nga omanyi nti oyinza okugamba nti ku buvunaanyizibwa ekintu ekyo muzeeyi wange eyankuza omwami Wasikyenyine ekyobuvunaanyizibwa ekyo kiremerangako kuba naye yennyini yeewuunyanga nti olina okubuuza ebintu okitegeera naakomawo olweggulo nasanga ebyekyemisana obiyinzize kyeggulu obyoza omulundi gumu nakuswanyula yamu obuggo nakuyigiriza ki buvunaanyizibwa buvunaanyizibwa. So bwekitolo kibadde kati awo nga kyekikulemesa okwoza ebintu ebyo muzannyo mupiira sekonde bwasoma mupiira tepo wazanya tepo nazanya tepo kagobako aye naye tepo yali yatukubye emiggo oyo kubanga twali baana bato naye nga tumanyi okuwagamira mpulira yamuwagamira abagamba kagoba kammwe obeeko nga olina obusubi ku nkoona ate mwena kigenda mu maaso naye yakuba kwevumbula kwevumbula kyamoti abaana nakati bakisimanya butokoso tobumanyi obwo okufumbafumba obumere naye gwe omanyi kyabanga mu tepo ng'oba esooka nakanze nja kwekweka na Ruth alina ekigendererwa kye nebabanoonya nga temulabika olina mulenzi nemwekweka wekwekanga wekka wekwekanga naye abagwera wekwese na muwala mpulira waguyagwanga wekwese na muwala nebagamba kagoba kammwe kati ate olusi kagoba kammwe nemwesaa notwo tuba twaliddeyo mwemusimukane muvaayo naye nga mwebase otwo twaba twaliddeyo ngabo kyamukyaliza baba kwekuna nga mwabivuddemu ddamu muli mu nsi yammwe otwo tuba twalirayo kagoba kammwe kuba ngabagala tuddamu kuzanya tepo sekondi tewamuzanyako sekondi nazanyanga bino nkikulimbye terekano nakusanga nakamereko nagange emmere ekyayi ate nze olaba nganyanga okassayo bweti natusobola kumuyamba nze nalya ebintu by'abantu nakolanga nankumazi nti abuuwi gekali ebyo nga byentabulira ddala naye nga tubijje ote omuntu omugala leka tubikole kya tubijjewo bawondye osituka busitusi bawondye pani wakamufu oyo agamba bawondye nolikoyimukamu bile bituuka ne mu staff room omuloopa pani amulidde ze muganda twabikowadde ebyo ebintu nabikowadde mugamba lyantu biri tubijjewo nkulimbulule nti yagaana ate pani wange walina okugamba nkusibidde awo n'osigala awo n'agenda ku mmere n'atula n'agira n'agimalawo n'alyoka akusumulula emizannyo mingi bakati kikyali esimanyi abaana baffe tebalina kye balabyawo bakoko situwa nti balina kye bazannye tujja bikomyawo bitubutubu birakalaka tujja bikomyawo bakoko banyina bizza you know ne koko talina kyamanyi nedde Luddo mpozi Luddo amumanyi Luddo yakyaliko ne Chesi twazanyanga Sonko Duulu Sonko ne Sonko Seven Stones ebimu sikyabijjukira tegwe kalibala ogw'obijjukira yeye nze nazannya mukwano nga malina okubba engatto zange nenzirabaka nga sirina ngatto nze nga njawuza shinobo nze neepenanze
ate nga nija abalenzi njizanya okwepena okusinga babiteekawo mu Olympics senga nina medals ozimanyi Uganda medals mulina wa zikulu senga simumanyi Uganda tulina ebitone bingi naye maama emizannyo egyo lwaki abazungu tebagira nze ne sekundi namuzannya paka namera amabere omwana ankuba ku bbeere nga bino biruma nenze nafunyanga byakuma bulumi wali otandika okufuna feeling mwana yankuba ekikonde tubeere nga tuvaayo tuluma gwe totufunanga ku bbeere wali ofunye ku bbeere gwe tulina eryaffe naye nalyo lya ttabu naye likonako nalyo lya ttabu muganda wange lya ttabu nga bwokiwulira ate ffe yaffe disaba n'amawuggwe edukayo litya ku mawuggwe oyagala okukaaba nga tosobola akabuzi olord kakati mukalekaleko naye mwana aliruma buli omu amanyirirye si byago naye wano primary yatambula tebakugobyeko mu masomero because of the fujjo saagobwako era nga bwenagisoma bwentu ningimalako emiggo gyo gyali miyitirivu nagenda ogenda mu secondary emiggo batukumanya emiggo egyo tigyalina accountability takuba emiggo gyayagala ate nga weba weesabise takuba wosabise akuba eno ku bisambi that is wrong that is so wrong agenda ogenda mu senior one nga nina ebizigiro by'embooko sekatono bakwate nga lozo wali musirikale kubanga bakeberanga basirikale byagenda bigwamu mpola mpola takyakutamyanga kusoma sakesesi nengimalako nenvayo nengenda ekisubi technical institute nensoma nenvaayo naye nga awo nawo neera miggo ate muawo ate nga musekendere baba tebakyabaku sekendere gyalingayo ekisubi wakukka muki nali ndya motor vehicle mechanics wow but wali practice nzeko wali practice nzeko zati antwaga motoka oludde nayo ekifo bwokimanyi kirete okugiwanga siba gyoli wankogeekirawo nofuna obuzibu ogamba nti abo temotoka eno efudde bunikanikira akaki kiwedde mbagamba bannaaye ekyokukola mba nkimanyi eno nze okuba sigikanise naye bamakanika mugamba emotoka egitereze kino kino oba omanyi oba okitegeera we weefudde okay olwo otandika gye okufokasi kati ginali ntonedde koko bafudde n'agizira naye ge motoka wali ogituddemu eyo wewadde koko lwakuba nti kati zowa kamera agisikambula bubi teyakwata kifaananyi kituufu naye ngaemmotoka ya tabbu wagiraba munda erimu n'ebiyenje erimu n'ekiswa temuliimu kiswa yoko kali alimba bwakano olaba bwe kafaanana olwo koka w'emmotoka efaanana bwetyo luba luseewa emmotoka ogitegera bulungi bekaleka naawe etambula eraba n'ettaka wansi mujajja ettaka nga mulina emikolo gy'embaga nga mutambuliza abagole emmotoka tiwali nga eriwo abagole batya era kati kyaddamu nze kati nja kuddamu okugaba ekirabo nga nakirapinga bulungi omuntu kimusuleko busuuzi nagamba omwana watu agenda kutula mu motoka kyekyo emito gyonna gyalyanga amanyira kaŋŋamba ebizibu byange mbyesigaliza emotoka kizibu kyennyini abantu bagyesunga tujjana kuvuga jejja otambuza n'abantu abamu abasudde transport nga bamusudde oba bamulidde awo nno aba wa kizibu oyo agiyinga mukwanga nayo kizibu it's okay 13 December abantu bonna bajje tugenda kujaguza ku Lugogo Uma Grounds yatali eno side ya comedy store wabula side eno pastor gye yali eno wa Fenero space genda okubeera awagazi obulungi situite guruguru 13 December tulina okujja otandika gye big comedian when did you like find osobola okuba nga okukola ng'omulimu mu kusooka walinga byakugira lwali tukola nga ba MC tuyita abaana bajja ne bayimba ab'enjawulo balesa ebitone byabwe naye kati okuba twatandika nga bukyali nti show yalinya kuba ku ssaawa nga 2-3 ffe ate 12 twatutandise tutaddeyo ebyuma 12 nansa naawe era komedi eyo gye yatandikira nansa naye yaleese bakomediani bangi olwo muli naani ndine Paddy Bitama ne Eddie Kigere ebiseera ebyo Messi yali DJ so yatwegatako oluvannyumako mukwatagana mutya ne Paddy Bitama how did you meet up Paddy namusangayo MC club agiyita Jenina nansa naawe kidde Uganda
ne Edi Kigere nga ba main MC kati nze bwe nafuna omulimu nali bamala kunsanga eyo nga ndi mu kuyimba mu kifo kiri bakita Parkview yaleeta Boogie Povisi mpulira bansindika wa Enansana gye nsangira omukulu Padde Bitama ne Edi Kigere nga MC w'ekifo ate ne mala nenfuna omulimu era waliyo competitions omwo babangamu abantu abasikiminga talent kusanga Chameleone tutandika okukola naye bande waliwo bagitanga Ecstasy ne Sweet Kid Sweet Kid kali afuuka Sweet Man Sweet Man Sweet Kid ate Sweet Kimani ate Sweet Kimani Sweet Jajja okikubye nnyo Sweet Kimani so ne mutandika okukolera mwena wamu kati oba okubeera nga twogerayogera tweyogeza ffekka twali ba artist so twesanga twogedde ebintu ebiri funny oba tugenda obigezesaako nga tuzze mu kibuga wano waliyo talent shows zabeerangawo awo mu kifo bakitanga Yesha Wilson's Road ku debate awo tugenda okuleta ebintu bigambo byaffe tulaba abantu bikola ki bibasesa tuzanya kino tujja kiri twogera kiri abantu bafa obufuuka omulimu naye nga ku debate mwakoleranga bwereere walenga ba curtain raisers bwereere kulaga bulazi twaliwo gwe basasula tujjako ba MC ndowooza abali ba hostinga gonge show Dennis Mawanda ne Straka baby Boogie ono omujja wa Boogie era mujja ku Parkview erinnya we liva wabampi najja n'erinnya lyange bampi neyita Boogie bulijjewo kugira mu kubeera nga kujjwawo mu competition nza pressure yali y'amaanyi neyagala nkyusa amaloboozi kyusa amaloboozi nekibeera successful nekimpanguza kwekongeraku kyebayita 4VC voice changer that makes sense otandika okuyimba nga talent oba just ngogesa mikisa gyo ng'omuntu wanayabanga apambana kosi nali nyimba nga talent nina naye nga byenyimba yali bya comedy kikinewunyisa munnange binali nyimba byali bya comedy enyimba zetwakyusakyusanga yo kyekiyimba kiba ekitabo kya Rough Rider okyanga Rough Rider Nigazwana jam kati gwe nokyusa otya twayimbanga byaffe waliwo omusajja yakwata akaana byatanga bityo abantu baddamu yakwata mbuzi kisijubizaabuza naleeta okukwata obutegedde bwe bityo nakyekiro ekimba wali ekinstrumento kyetwayimbirangamu edda ekyalagadi mwakubira empeta mwenayiiza oluyimba lw'embooko embo teacher kati awo ate omwana oyo omwana yali olukodinga lujja ku nomubuuka bamuyita akola ku Galaxy bamuyitani awuluguma erimu amalula oyo Litojjo yalimu amalula naye abantu bangi baddemu amalula ozadde abaana bangi Litojjo nga yali waze dansa amalula nga ziralingala nga watabu katwayimbanga ebintu ebyo obuyimba ebyo embooko naye ate bweyagendanga eri ebwayise nga yate MC naye nga naye abiyimba tate no biyimba asanga yanyi omugenzi n'agendera mu studio n'akola ki omugenzi yali ani erinnya ndyerabidde erinnya ndyerabidde bambi erinnya ligenzi erinnya lyakozesaawo amusanga Master Blaster amusanga ku Eden Service Park olaba ofe bwembumanyi era oluyimba lwo kati ate Edi bwe yaluwulira n'agamba bannaye oluyimba luno oluyimba lwaffe balubbye nemugaa luleke kubanga twalugayalidde twagenda mu studio lwamukolera omwana oyo temwasaba wadde sente nothing not even okugaa nti okugaaya oluyimba lwaffe
twalimba nga buyimbi mu instrumental freestyle naye nga siga nti olurecord wani nti olurecordinze osobola odulikireminga naye omuntu aba akusosa mu studio ate nga abantu batandise kuba olubaatani kuduwulira ekisena nerutegeera after them recording it oyo omwana oyo bali recording Master Blaster naye nga limba lwali lwaffe kyo twabiriye byonna comedy mu music. I know, but si obolaba nga ekintu kibadde kyalina olina akikola ne kifuuka kinene mulimu akajja mu mutima awo omuzimu ate nasanyuka busanyusi nagamba nti atleast bambi ekintu omanyi waliwo ekintu kyolaba nga kiri embraced by the people omuntu yayimbye ekiyimba ensi ekyagadde then Katonda aba akoze eki Katonda aba asiimye eddoboozi ly'abantu eddoboozi ly'abantu kati olaba osanyuka nga ya naye kati kwe kwejjira oluyimba okulowoozayo ku luyimba olusobola okugatta ba comedians bonna lwayita Love Si Muchezo ne video gyeri abalina internet mujagera mu Love Si Muchezo ku YouTube gyeri ku YouTube za moti olina YouTube channel dirina era n'empya zetugenda okusabuukulula kwolwo olunaku nga 13 December 13 December jala kuseka nfe ndido kuseka mu lubuto ne lunuma abanayagala okugula tickets weziri aba next ticket aba next media that's NBS bazifulumiza era weziri ziri available emitwalo 5 ordinary VIP emitwalo 10 VIP emmeeza $3 ne $5 million 5 emmeeza eba platinum yaba kabejja $3 nayo baba kabejja ate ne baba kibaba ababedde njawulo kyeri mu mmeeza zino ebbiri ene yokutano ene $5 ebeerako obwana obukumasaaginga nga bwoseka bukwatakwatamu bwemera mukazi bampa obulenzi otyo obwettabu n'obubuka obwina engalo kuba kaleera abacekinze engalo sikugira ngo nazo oseka bwojja obyagala ebintu massage kiba kikola kigira kuba kyanjawulo nnyo I can't wait. So mubaana bokoze baani ba comedian botunuulidde like bolabako kati ennaku zino bali successful babayise emikono abaana bona bolaba ku kisaawa zino bonna buli gwobuuza agamba Amoti inspired us Amoti go Madatandikiko Kapale Mariachi Banji Rain and Maulan Banji nyo Kweza University Niro Banji. Wow. But do you see batunya bwoti olaba nga balimu ekirungo kyo because of late olaba nti comedy takyalinga luli bwe yalinga luli with you people. Of course bikyukamuko nolanga okulaba era siyonga audience bibakola era ebyagala yababeerawo ne basurvivinga singa bayita ebyagala audience tibandibaddewo naye omuntu bwaba waliko abantu bayinza okugamba kati tuzinga batwogera ebigambo nga tuyita bbali tuko ate bulaba babisembeddeko lwaki nga babisembeddeko ate waliwo ate abajja okujja ate nawo nga batabu nga babikubawo nga wolaba ennyimba bwe zikyuka wali omuntu agamba nayitibwa otusiba olusimbudde otya mu katole y'omwana kati tulaba nga omuziki gusembedde nnyo omwo yali yalayira okusituka mugule enkudi otele nti omubali gunakola ki gukyuse ovudde eri mu ddolo y'omwana mu nkudi kitegeeza nti ebintu bigenda bikola ki bikyuka bati obulamu bwabyo drama yalingawo ebiseera ebyo bakayimbira kati ate gwe department ogimanyianga mwemba muku baana abasomera ddala bali abaana abato mu mizannyo egyo egyazanyibwanga mwazannyanga ne ba Abe Mukiibi Mariam Ndegere ate Olubwama ate nga tunatandika byannakani because if I'm to celebrate 25 years of comedy ate gwosobola okucelebrate nga the maybe 30 years of drama. I think kibaddemu ebbanga ddene nnyo tetwalinga eno oluusi abantu omusajja yali inspiring ennyo gwe nayagala ennyo yali akola drama naye nga ne comedy bamutanga Disani Mubiru yazanyanga n'ensolo ye naye saamulaba nako oyo olimba naye yajjanga mu masomero
naye nga nze batuka okusasuza abantu nga mbasaasasudde watabba oyo era bwombuuza nga abe oba mmanyi nga ajuza theatre nga oliwo ne munne ensolo ye era nga theatre abuzanya emisala n'ekiro ye ng'agiranga emirundi ng'eki 1 hour abantu bajjula naye nga yakola ssente naye wakwalituza copyright ring gyetagira yalina okugenda mu America baba yakyaliyo simanyi ekitaza nange nteekeyoko ku show bantikayo 3 plus nyinza kwa 30 plus because if I joined in like n'emyaka 16 zibeera 30 plus wow 30 plus naye nga nakuzanya nzeka of course oyine munno omulala gumalinga naye mwapambanga naye Jennifer Kabanda Ruth Wanyana Brenda Nanyonjo Brenda Nanyonjo nekozi naye ali Miss Uganda ayeko Lilian Brenda yankuba akabulu yali mukazi nga modo bwati ndio kuddamu omulaba mama mukwano abikoledde bimu aire ebintu ebyo naye kugamba ogenda otunulira ensi bwegenda ekyuka so I'm just here thinking, do you think comedy theatre nyingi twakikuumamu oba comedy gye mumukuumyemu asaasa okusustainingayo emyaka emirala nga 10 mu maaso oba 2 agenda kubengera okuba w'amaanyi olw'ensonga kati essaawa zino waliwo social media eno nga tugambe WhatsApp TikTok naddala TikTok olaba nti tuliko abaana bakomedians abazza beeyongedde obungi ate nga nabo balina obuzannyo bw'abantu babwagala babunyumirwa kibulaba eno show gye tugenda okukola egenda kuba egatta abaana bonna bakomedians abakulu abaludde mu kintu nabanno abapya show ekyo kigenda gifuula ekyenjawulo so naye abantu abasinga baga nti ennaku zino abantu comedy bamuzannya mu kuwemula bw'atawemula abatazannyi anti tegambye nti generation omuntu agikaaniramu laga nti bawemula kiri si yo tebakiina mu buzibu generation yaabwe yeekola ki yeeyo nga bw'owulira omuziki bwaga nti essaawa zino omuziki naawe ogumanyi era bw'osanga omuntu bali abaliwo ebiseera biri abalimu olupapula si lupiira naye abakomplaininga kati kamiliyoni bayimba biki omuziki bagwonoonye naye nga tekiba kyabwe nti kiba kyabwe generation eyo waliwo omuntu eyagamba nti bw'obeera nga ogenze mu kidongo n'olya nga music ali too loud lekeraawo obulamu bukugamba nti kakati tokyasobola kubanga exactly manya nti kati woli wakyamu n'okufuluma ekidongo otandika okubeera mu bbandi wabweru thank you so much then ebbandi bwetandika okuleekaanira nga toddayo paka eri ng'ogenda mu kyaki mpulira olumenya ensendeekerevu paka lw'owulira nga bagamba amazimuje omwana wo yeebase abantu bagamba ontanafuna buugi oli mugabire oba owulira nga bwawulirako ddi kuba nze nazirikako tobimanya ebyo mwe najja ne komedi eyo gwe nazannya ow'omuggulu ayira nyumiza wazirikako hawo era nga njanankani nkyakola ku jenene eyo olw'eggulu nali muntu wakweriisa nga mumanya ebyo ekivubuka dayat kuva ddala nimanyi okubalansinga dayat mpulira ngula ejjuuni balusalamu pisinya n'empuuta ensiiga omukaaga n'akatunda mbazikirire n'akulabyawo nga ku Nicodemus omanyi kati takisi ebeyitawo ate endala neyagala egiyise nenkimayo eri nenkuba saidi mira ali mukugwa nengu eri n'empunga naye nga mpulira amaloboozi g'abantu naye nga tokyalaba naye ng'owulira abantu babuga mbambira banempuuta ye empuuta yange kunkumuseeri n'akulabya ejjudde agabwa agatali gageme nga gagitandiseeko dda naye kibula nti ndwawo okukola bintu byatteekaawo nakiriira musajja togenda okudda engulu ogenda okudda engulu ng'empuuta pepepe wona amayintu ona bwogajjawo olwedda nali ntandisira okukola erinnya abantu bamanyi babaga fudde ono bugibugi olwo bugibugi odda engulu nazirikira mu kuzirika nalaga abantu mu ggulu abaafa nobalaba kibali ng'ate ndaba kibali si bwe kibaali ku nsi ngolaba bintu bingi olaba Amini pasita ngolaba chief kadi Luwemba ngolaba ate alina bukya eyaki
wetaaga banne olizirika olikiraba mwana gwe nkugamba ki jangu erugogo maama wange tewamulabako tolaba ku kikazi kyeru kyebitiggula kirina amaaso amanene tewalwayo bambi saalwayo nnyo kibbanga ddene kigabudyeri wakirabako gabudyeri yali bize namulaba omugenzi pade bitama yakutegeera angume basanga babayisaawo ku mpingu naye bali bakola mu ssomero okitegedde ebintu bingi nnyo kalibala wetaaga pade yakutegeera nakubira 3 enamba y'essimu ngenda gibawa nga nolala basobole okubanga babukinga tickets zaabwe nga nolala kugabira namba ya ssimu eno hairstyle ogijjawa hairstyle nagijja London otya that was 2003 waliwo guy yamuta Richmond singa bamanyi ba artist abadde nnyo mu salon ya salon ate nga promoter alita ba artist abatwale bayimba mu salon yo mwanyi guy mu Senegal kati bamugamba oyo Richmond bamugamba oh that is a big star is from Uganda is a comedian so nagamba are you sure you a star kati nali mukusala nsala obuviri butono nagamba now since you are a star you need to put something unique okay nansala obuntu obwo nembwagala nnyo okubuwa biseera nyambala nnyo n'enkofiira yambala enkofiira zimuva ku mutwe n'ogijjako so obusala buli ddi how do you maintain that wabbeeyi wabbeeyi layini bbiri ziweerera omwana Kampala Pirates sente mmeka ezo nga tekuli sports wear akaki layini bbiri eza obuviiri obwo ebintu byongedde okulinnya layini kati layini 4 zigula akayumba ewa ploti yamu enansana bugiwugi ndinaama wati nina bugiwugi simanyi onkeneka kumbologa nawe omutwe nga Uganda namba kikazigwe katisigwa tosibalyako naye ge mazima bambi abantu akatandi oyogera ebintu abantu basobola kikiriza wabwe omuntu asobola okubeera eyo mu kyalo nga tamanyi yoka hairstyle y'omuntu akusibye abantu osobola baga nti omuntu anzijeko emitwalo 5 nga bagamba olimba Jennifer's Braiding Salon tezituukawo eyo mitwalo 5 nzibaki school fees na bitabo ate kati oba onookikolera kyokolerera ki kati okolera ki gwe tokimanyi nti omuntu oli olina okweteekamu ssente nga gwe ng'omuntu kati kano kasala buli kuba kati gwe oli sereeba siri tebakuggyako ssente nyingi bagamba oyo yali mukisi mukole haafu aleeteye 15 oba 3 anaatuisizaamu oli akalango mpolampola era kankayisewo Jennifer's Braiding Salon ekansanga yensiba enviiri wakuba KI eri makati ga KI ne Deuces Jennifer's Braiding Salon buli kyondaba ku mutwe yaba akikozeeko yakikwasaganya gwani akukwatamu gwe tomuyisizaawo babateba oops wangi nakole oops ng'olina ensobi gy'okoze nga oops opposite Chase Johnson wali omwana awo atya okumpapagana nange okasala buli ddi kalwawo kyekikawula ku bacomedians abalala nga tuwumbawumba kyekikawukanya ku bacomedians abalala oba ki bakugamba ekyo simanyi kitala babuuza bo benyini bakubuulira nti ki kiki ekibawula ku Amooti watu enjawulo gye tulina nti comedy waffe tuteekako ne music tuteekako ne music that's why ndikola olunaku lwa 13 December bagenda kufuna omukisa okulaba ku nnyimba video bajja zifuna DVD bazifune ennyimba bazirabe ne comedy bamulabe DVD za bwerere bajja bazigula akasente katono akasente katono atule wakalabe asekemu I know bamenga katono nnyo okupade bitama relationship yo ne pade bitama yalinga etya ne yali ya tabbu nnyo pade yali musajja ali aggressive ate nga akuleta n'okukuleetinga mangu ekintu ekipya kubanga ye yayingiranga buyingizi kintu n'akireeta otamanyi ekigwera gwe n'okyexecutinga nteeka yali musajja mulumbaganyi nga waawe ekintu kyemupulaninga ye nga speed ng'akigira ki okuvaawo kwe mu bulamu bwo
okuvaawo kwe kwakukosa kutya gwenga Amonti? Already kati badde yagenda okufa already yavaamu dda mulamu bwange nze mba nkimanyi oba okimanyi badde agenda okufa nga nze nakaaba dda bambe mba nakaabadde emyaka ng'ebiri kusinza ku kyembanda bagamba ono komedi amuvuddemu takyamwagala ayagala byabufuzi kati ate nga twajja situli mu kukanga mu bukanzi nye naalukingirayo twesimbira tojjukira twagenda kuba president tebyali byaddala yali komedi yali komedi kugezesa bali twagezesa katwabba wano tubabbawa nga si tugikalakata mutya baga tusobola okulemerera okufuga mbombo ki feffe nyini ate waliwo ekyamaanyi kugamba bugambi amuteekewo enguudo otyo nebateekawo mu ddwaliro muteeke muliwo eddagala abo abantu mubayambi bali mu kubonaabo abakyala bawe abakyala b'embuto temubajjaako wadde olwataano okitegeera ebizigo by'okweyusa mu bisale ebbeeyi omwana akuziza embuzi ye naaweza emyaka 22 mujje lwabawo akasente kamwe ku Serena nefunayo akakima bazikima abaana bajjanga embuzi baga nti nyina akasente kenniina tirina ekisibo najja n'abalenzi bennyini kuba abalenzi abalina endogoyi zammwe n'abalenzi abalina endogoyi zammwe oziza emyaka 20 mujje awulawo ojja tufuga bulungi nakuuma weekali gavumenti akagula dde akakebeera embuzi bw'otukawo bwoti akakaaba totalina alimba kakabanga embuzi bwekalaga akafaananyi kaggoonya ng'oviiddemu awo komera okusima gavumenti weagiryamu gwebayo ekibeeraawo being a parent Amonti comedian ne Amonti omuzadde obaawula otya? Amonti omuzadde bigala era nga si nnyo nti byawukana nnyo era freestyle nti obeera free n'abaana bo ate nze nti abazadde way back abazadde tebawadde nnyo but tono a few ndoza Makalina yekanzu ze yakola ki Makalina wakabalagala yekka yakikola azina abaana be n'abawa omukisa n'atambulamu nabo mu kamotoka n'atunda paanyi n'akanda engano ekisinga n'akanda amenvu n'akola kinakola byalina byakoze ng'abaana abato balaba kati sawa zino Makalina era akyaliwo era abaana be bakola ki bakola bazzukulusira baana bazzukulu ate nga Kabalagala akyawomanga bwe yali ne mu baana bo era obeerayo omwana ng'alaba puroguramu zo ng'alaba kitegeeza nti Katonda amaze okulaga nti this person agenda okuddira mujeekalibala so oyongeramu promotinga muyamba ng'omukuleetingirawo ka puroguramu ke omutadde wa ku TikTok kuki ogenda okulaba nga bwekitibwe kiri abazadde bakirya balowooza nnyo nti buli kaseera bwe twayogeranga edda what do you want to be in future doctor lawyer pilot ate nga ekiseera ennyonyi zaali ntono naye kati gino emirimu gye mukola era abaana nabo gye bajja okusabayiviringirako bw'onaaba ng'olaba omwana we alina engeri gyagiraagiramu buli muzadde amanyiwo omwana we potensio ye waliwo gw'oteekawo ekinusu mu ddakiika n'akiyoola omwana agenda kuba mwemakuze n'akirinyako oba otuliningamu enkya n'akubbira emmotoka muwala wo Koko bw'omulaba ku social media like owulira otya? Of course mbandaba mba musanyufu mba musanyufu nnyo kubanga nti entuuyo zange zekikoze eki tezifuddemu emagento omukisa gwe namuwa akukozeseza bulungi nnyo ddala. Did you prepare her for social media because kati gwegibaddeko for some time? Okwatakinga social media yakyetandikira then yakyetandikira naye nkola ki nemwawo bagiyita ki nezija nga transformer nemwongera abasanyalazi bwentyo bashing negativity ebera ku social media protecting otya mukugu kubanga kale ebintu si bipya ku sayidi ye kusinza kubadde tubeeramu eno bena nti abadde nzanya sayidi mira nzanya comedy mu covid awo wonna atanatandika genda kuki social media ng'era comments eno agiraba ye amanyi bw'abikola omuntu bwa maybe ndoza muntu bw'asukuluma kubanga muvuluzi kasobola omumyutinga obwo buyinza oba obulina nga kituufu
oba n'omuggyako olugwe n'osigala kubanga era ogenda okulaba nga majority bantu bali positive. Omuntu ali negative abeera omu ate naye yennyini aba alina ky'anoonya. Abafaaniwo ng'akwagala nnyo naye leka musiruka muvumemu. Ndabe ku reaction yako abamu baga nti temunvuma kuba omuntu ayinza okugamba koko obugulu wano wansi n'akamba akagamba bane temunvuma kuba bakimanyi bikijja. So Amoti Mukoko Mashairi. Amoti eki? Mukoko Mashairi, I know, right? Mashairi batabu bayiti. Tumwogera ne batakuwa. Tebakuvumira ekimotoka kye wamuwa. Ne munne Emily. Ekimotoka tebakikuvumira. Omwana omuwotya ekimotoka ekiringa ekinaabira kyebweru. Timu ya Koko Mashairi yagamba nti nabo bennyini tetulina gye tukitwale. Bali wamu naye. Nga Amoti toba n'ekintu kyo. Ekizibu kyo. Emily bonna wili wa mami Zaira bedroom. Bonna nti Amoti you can't shine in that. Mkitegedde. So ngezaako okusaba nga nfuna omuntu akiddamu bakifuuyire. Kimasema si kishining. Kiteeke mu box. Okiteekewo. Nziremu nti ninde birthday ddako nkimuzi. Oli awala. Lwaki ofaana ye? Lwaki kiwa omulala? Lwaki ofaana Koko kiwa Koko? Kiwa omulala. Anti kati already yagenda okweza ajja kuba bwezizza emyaka 18. Bano abalala bakyali bato. Ajja kuba bwezizza emeka? Ajja kuba bwezizza emeka? Nti ajja kuba asusse mu myaka 18. Bale maye agenda kuba bwezizza 18. Yagiweza dde 18. Mukazi mukulu. Sweetheart. Tomukuza nnyo ng'abaana baali bagamba. Kati gutulaba omuntu bw'afa nga n'emyaka 3 bagamba afudde mutoya. Ne bw'osiba ensanvu bagamba abyalidde abiridde. Then ate bw'ofiira omwana nga myaka 1-2 bagamba naye ekyana kye kibadde kikuze. Right. Ontegeera? Nkikwasaganya. Bw'obaka ki bw'olina nga tumba eri ba comedians naddala like they want to be like you. Of course, in the past, so that I sing at the in every department, not only comedian, you're only businessman, you're only discipline. School tocha muka, close and go so say. Tuvuma abantu, tumanyira abantu. Omuntu mumanyi nga akumanyidde, osalama gizo kwenge ekikolamu. Akisa akumanyira gwe n'okolawo jjo. Kituufu. Yena akakala naga kirala n'okukwatagana okuyambagana okwebeereramu buli omu kati ssaawa zino sho gye ntegese bajja kujja ate nga mu version endala si eya bulijjo mu version ki abantu babeewo nga basanyufu kati ssaawa zino era olaba tulina ne meeting ba comedians kulaba nga tukikolamu kubanga okuleetingawo obumu mu gundi yaffe. Obumu buno bayamba kingamwa. Of course bintu bingi kubanga tuwali copyright tulina kwebeereramu oba kuyisa amateeka nga buli akoze akabbulu buli mwezi aleete emitwalo gye 3 oba 5 obusente obwo buba buyamba nti omuntu yenna yenna agenda okukaaba ebizibu ng'alina bwe batandikira okuba kituufu. Oli omwana eyali yazimba transform oba bamala bagigira saakitegeera bulungi n'abamuddamu yana bamukuba ate oyo mulala waliwo omulala yali atambula imitatinga nnyo bujingo yalina ekizibu kya transform n'invata n'amanda gamu bannange abasaana kipya kati okukyusa invaata eyo lwa ssente ki ate nga kiri sensitive nnyo omuntu okufa obufuuyo oluwa ng'ali ku ssente bw'ate bano bokola bukozi woti kaziŋŋoonyi n'okakola oti nange nali mukubakuuba Ulaba yekyakolanga mu comedy naye nga akaziŋŋoonyi oba magic kyali awo twali amanyi transform ng'entabuse gwe criticism ebikubeerako ogikola otya ogihandling otya? Criticism nagimanyiira because ne twalitandika ku kintu kino criticism yali y'amaanyi nnyo nnyo ng'erimu n'ogenda mu kooti abantu baali tebalabangako ng'omuntu osobola okuyimitatinga omuntu n'ogeza omuntu baali tebalabangako kintu bingi era twazanyiranga comedy nga bagamba naye amalula muwemula nnyo okimanyi kati ssaawa zino bagamba ate kati amalula atewemula ate kati bano abaana ate bawemula nnyo naye nabwe ekisa kijja kutuuka nabaga ate bano kale kuni ate bano abaana abazze beyambula bweyambula ate kati bakikuba paka
nolaba comedy nga limu ekimansu nokakasenti manani tebakikola katujja kuba tukyasobola kukaayana kaseti agenda obusigala ogamu ebyalinga owa ense andreka enamba ngira ebbira n'olingiza noga otegedde kitange kikyeto badda enamba y'esimu eri kyeya tiketi enamba gyebijja okukubakuba abagala okubuukinga tiketi eri 772 044 690 772 044 690 muka delivery delivery kisinziira wooli kubanga ate nga bagitandisa tubabuulira ki abana aba cyclone events abakwasaganya sheeno balina ebifo ebyenjawulo watadde tickets kaleera andooza atera obyogera ku programu tujja kwongeramu bagamba abantu naye kati the moment nti omuntu tusobola okubuulira nojja ku ofiisi zaffe ez'amalula bw'oba oli mu kibuga wano nojja wali enalukolongo ku makanga building wali ofiisi z'amalula noleeta ki nojja nokola ki nofuna tiketi zoyagala amawoti linnya lya mutooro era mpaako z'abatooro tubalizeemu ku lutooro bojjo abatooro abakundola esaawa zino mulimu kubanga n'alinda mbalinzire muyijje ebiro bya 13 Desemba muyijje tubazaanira obuzaano obwa comedy mujja kusiima ompadde empaako tompaddeeyo nirako yabooli wakyabooli abooli abakakamu sikiba kipuusi kikapa nawulira bagamba nti no abooli kipuusi abooli njangwa eki kati nawe bwoli obeera mukakamu bukirikiki naye omuntu wakwata obubi wategeera nti atosobola okujamukwano bategeera igwe so abooli ekugwana yawula sobola nitubalinza abaisiki n'aboojo abakeikulu mwenna ekiro kya 13 Desemba 2024 tugenda kubeera 25 years of Amoti, otegedde 25 years of comedy. Twetende ne kubakyalawo bonna kwolwo n'abaana bonna baleete kwolwo otulete ebbaluwa zo ezo eki fuso bbiri ezaki ez'abantu bange About